Tuyingira mu kitundu kyaffe ekirala kya program Sumulula tukubuuzaako nti oli otya eyo obulamu butambula butya Abasiraamu kitambula bulungi, are you getting used oba it gets worse every day naye kansubire bitambula bulungi by now we should be used. Okay, weekend wenagwerako tujja kuba tumanyidde omwezi gwa Ramadan naye nga mwebali kikwatira omusana mungi nnyo naye regardless tujja kimalako. Kale nga bwe nagambye we are headed to Women's Day era kati ensonga tujikutte kannabwala abakyala ne ku kamera kuliko bakyala producer mukyala teri atuyambako Kofi anamayawe bwerabuuza mukyala we gye yakedde ffe wano waliwo bakyala bokka Okay, kale nga nabagambye nina ne Lady Titi mu studio nako olwaleero tugenda kuba nga tukakala emirimu gya program Sumulula era nga twegatibwako bannaffe abatabula nno yatuteekamu ssente wano ku Sumulula emyaka gibadde mingi nnyo ddala namusangawo ngenda myaka 5 omusajja ataddemu omusimbi ogutokomoka batunda ttaka obasanga nansana ku masitowa bulijjo tubagamba bw'ogula ettaka mu Tabula balina ekirabo ebirabo bingi nnyo bye batera okugaba naye tulina ekirabo ekimaliriza buli kimu kyekyo muwangulira poloti ng'eriko n'ekyapa swi n'ogenda n'ozimba n'otandika okwebaka kasita obeera nga wagula ettaka mu Tabula oyingira akalulu wako automatically. So olunaku olwaleero tuzze tukube akalulu ka 2024 kaba kaguli omwaka 2024 tukakuba mu 2025 yes kati era bwe tuvaayo tutandika aka 2025 tukakuba mu 2026 nina mwana muwala okuva mu Tabula ensonga zino azitunyonyole bulungi nga bwe zitambudde soko buze kumulabi wa Sumulula. Abatulungi abatulaba ku BBS Telefina Erinyanza Nanyanza Angel okuva mu Tabula Property Services Acting Manager sanyise nnyo okusanga mukyala Afi ne Madam Titi era nga ng'enkola yaffe nti tubaddengawo era tukyaliwo tukyatunda ttaka tetukyuka nti oba tuzze mu maduuka tutundanga business tebakubamu ne mugaba kamukyuseemu tusigala ku kino tunda ttaka era mwe tugenda obeera paka era nga tukyakolagana ne BBS Telefina. Tuyanziza omukisa oguffe. Era olunaku olwaleero tuzze okuggalawo akalulu k'okugaba ekyapa 2024 olunaku olwaleero. Okay, kale kakati omulabi wa Sumulula ogenda muyitiramu procedure ebadde etya twatandika ddi buno obululu obukubiddwa zino poloti twatandika zigula bbanga ki? Buno obululu obukubiddwa twagulawo promotion yaffe eno mu January then tutandika okulaunchinga mu Gwekumi awo we batyo ne tutandika nga buli atuuka 50% eya payments ng'ayingira mu kalulu kaffe kano n'abalala baba tebatuuse bitundu 5 ku 100 nga tubawa gift hampers, key holders, enkofiira n'ebirala bingi. Okay. Kakati abantu abatafunye chance kuyingira mu draw bo naye nga baguze poloti mu Tabula kiki muba giftingayo mu birawo byammwe mulinamu ki? Tulina gift hampers ezo mubamu soda, sukaali, bintu bingi mu gift hamper eyo mubamu ebintu bingi. Mugimuweerawo wagenze n'asasula? Tugibaweerawo. Bino byempulira bye mugabayo sementi ne mugabayo ebyokuzimbisibwa ne mugaba biki ebyo mubigabira baana? Ne baana bali mu bululu nabo tubaweerako gundi ezo. Tusobola omuweerako gift hamper n'ensawo za sementi ezo nazo tuzibaweerako. Okay. Omuntu alina okubeerako omutemwa gwa poloti nti nagiguze ssente bwe ziti okuyingira mu kalulu kano oba? Kubeerako omutamwa abagula mu ssente nga mmeka kati miliyoni nga 10 nasasulako miliyoni nga 5 definitely aba ayingidde akalulu kano yeetabamu. Kale nga tetunaba kuba kalulu soko tuyitiremuko muyina poloti wa ziri ludda wa n'ebisale ebintu byemutunda? Mukyala Afi tulina ebintu bingi kati ng'omwaka kati twatandika omwaka gwatandika omupya 2025 tulina ebintu bingi nnyo tulina amataka Koima Road tulina Gobero Highway
milioni 5, milioni 10. Tuyina Gobero, Seganga, tuyina bitundu bingi. Tuyina ne Gayaza Busukuma. Tuyina Bomboro Dachaliko. Tusaba abantu bajje buzi batuwagire. Zino nyumba za mwezi wedde okuzimbwa zo muzikyaliwo nazo zikyaliwo. Zirabika bulungi nnyo. Ojja buzina bintu byo, ennyumba ebeera well furnished, ng'erabika bulungi, kisinziira ka bbeeyi k'oba oggiddemu. Kale ate amaduuka mpulira nti mulina emizigo n'amaduuka ng'omuntu muwabu ebisumuluzo mulimu n'abapangisa. Kituufu nnyo. Kati tuba ne rentals. Kati mukyala Afya oyinza okujja ogamba njagala kugula mizigo. Tugikuwa nga mulimu n'abapangisa gyonna nga gijjudde ng'otandika kusolooza. Tewaba buzibu. Then waliwo oli ng'agamba njagala konze kupangisa dduuka, amaduuka tugayina. Ey'okusuulamu era nga yakupangisa nazo tuzirina. Waliwo okusuulamu nga za kupangisa. Ng'omuntu zino zi stand alone zokka nga tagiguze. Kale so kyekino ekyapa kyaffe kyekino Afya. Wano wetugenda nze nga nagula buli omwaka. Kale kakati essaawa eno ya muntu kwewangulira. Ngenda kozesa omukisa guno nsabe omugenyi waffe omukyala omuyimbi munnamawulire munnange Lady Titi yaba atukubira akalulu kano. Bannawe wenna gy'oli eyo Lady Titi bw'ayita erinnya lyo. Munanga omuntu asijja kuyitako mukuba kwe bose bali kumpa poloti Titi. Ne Tabula agyerabira eti nno ye yamuwa. Kale kakati Lady Titi sawa yakuba kalulu. Antu balina emikisa gyabwe kumakya kono. Naye omanyi kyayinza n'obutakkiriza ng'omukubidde. Wow, I'm so privileged okuba nga nonze namukyala. Nakaziba Bridget. Soka ofunawo essimu tomukubire. Nakaziba Bridget. Mutuwe eno iPhone fake oba yaani. Omukyala Nakaziba Bridget ng'ennamba yo eri ebbiri ezisembayo sijja zisoma. Eri 0704 13 42 0704 13 0704 13 82 nezisembayo ajja abeere nga yeebase ate tubawo tugigabye. Kalungi manager. Mpe yange kozese ya. Tido chusa. Simka. Nice. Musiramu. Kati mchikoze mtya. Mpe yange wamma. Titi mpereze yange akozese yange. Naye mukyala kyokka nayina kava yemu n'eyange onjoze. Mukyala Nakaziba Bridget webale gula poloti mu Tabula na mwenna bambi abaguze mwebale kutuwagira tuweyanzeege kati yagula era ayongeddwako. Kye bayita omukisa bannanga alina yayongerwako. Ho! Aya. Kwata. Oh. Alino bwe tutasoma emanya ge bagamba singa takwata. Bw'atakwa togenda kumulala. Nga tulonda omulala. Teri budde buli omu yagula. Naawe bambi nedda. Naawe timusabo gituyitako. Bane ekijja muto owulira. Kitange. Waaw kiraba. Nga tulonda omulala Titi bonna bola. Samali mu sunrise wali. Banange. Omanyi musana guno. Watasamali mu sunrise. Nyabo. Kitange. Oda manyi kyabaki. Mugezeeko ogusembayo. Amazima mugezeeko ogusembayo. Tomagalaka. Ali mukutikula mali mu owino. Tamuwe kyase endala. Ayya. Yesembayo. Nyabo. Watu te mukisa bwe gituyitako.
Tafi gwe manyi obutakwata simu. Ate nze nina omuzigo obutagikwata. Gongulina sijja kwegaana. Ayayaya. Nakaziba Bridget. Kyokka nekyewunyisa waliwo ayinza okwa family member we ng'alaba. Ngoba naye agigezaako kati nga mukuba babiri. Naye lwaki takwata? Tugende ku mulala bannaye naye nga kinkuze bubi. Kwata akalulu kamwe. What? Byebyo. Ndo omulala. Bannaye kati ate ngenda okulonda omwami. Ate njagala n'omukyala. I know. Kutulo kwatudde yenze yennyini ono. Sigenda kudambi takwata simu. Ayaya. Omuze mubingu mazze. Wow. Bali nkubira. Nafuna omukyala omulala. Hey! Tusuubira Judith. Mukyala. Tusuubira Judith enamba yo eri 0772 ogula poloti 09 anamwemu ono nomukyala nesembayo namba eringa mama wange 0772 agiguze obudde seyiseko naye akwate ate ko eziri mukyala wasuza otya eyo nnyabo bulungi amanya gange nze Happy Powers nkubidde okuva ku BBS Telefina wagulako ettaka mu Tabula Properties. Yes, my dear. Aha, ne bakubuulirako nti noyingidde draw. Yeah, bangamba. Bakugamba? Okungamba no nagula nefuna kachi. Akupon. Poloti yo wagigula side ki? Najigula olaba ekigenda ekikuba ekiddemende. Noddeeyo side eyo. Erinnya lyo gwani? Nze tusuubira Judith. Poloti wagigula mugana amanya? Ennyabo kennyini. Wangaalirawa? Nansana. Obeera Nansana. Weeguliyeyo kapolotiko? Ate ekikaza. Saawa zino oliwa? Badde ndi mu town. Wakedde dde oyingira ekibuga? Akedde nteera. Sooka ofune wootuula weekwate kuba bye ngenda okugamba. Wekutte okolerawa? Mu kibuga okola mungi? Okola Victoria Mall, ndi mutunzi. Oli mutunzi? What? Munange congratulations Tabula ekuwadde poloti endala gwabadde omuwanguzi. Oh my God, oh my God. Oli no live ku BBS. Oh my God. Anange, thank you. My God. Nkugambye weekwate saagala ogwe. Poloti yo ate bagitwale. Anange bituufu. Oli live ku Telefina gw'ojjafunayo omuntu omugamba ateekeko TV abirabe. Oh my God. Banange neyanziza, banange nali simanyi nsobola n'owangula nze nga sibitutte serious nagula n'enkoma neŋŋamba bino bya mukisa banaye mukama nga mulungi. N'ekyapa kiri ready. Banange neyanziza. Tokaaba ojja kunkaabya mukyala munnange. I'm so happy. Bambi congratulations. Thank you so much. Thank you. Buli kimu kiri ready bannaffe abatabula bagenda kuba bacontactinga. Banange neyanziza. Bakubuulire poloti yo ndaba nti eri mu Wakiso District, Busiro County gye bakuwadde. Banange neyanza. Bannange mukyala munnange olina omukisa. Nange ennugwe ekunnumiddeko. Oli wa mukisa nnyo, congratulations. Ebisigadde bagenda kucontactinga. Kale bambi. Byebyo nno bye tubagamba ku Tabula. Kiki ekyapa kiri ready bulungi nnyo. Muba mubulamu transfer yokka. Omukulu yasayiningako transfer. Era ekyapa ne kimuweebwa. Era
tujja mutegeeza maaso kaawo suubira mu wiiki ejja nga tumutwala ku ground nga tumulaga maali nga tumukwasa ekyapa ng'ebirala bitambula mu maaso bannange temugisuula bagirina ne mu system yayingiddewo dda okay bulijjo munange tubagamba muguletakasasire yasoose banamugamba poloti yabadde musome erinnya lye mukuba bulungi nakaziba Bridget gwe yabadde munakalulu ke basoose okuba munange n'otakwata munetusaasidde omukisa gubadde gwatusuubira Judith naye nga bannange okula munange n'ososolayo mpolampola oyinza okubeera munnamukisa ate muneesigwa egusoose kana kalulu tukakubye kuva kati eno season ebadde yakusatu tugenda kugulawo eyokuna era twatandise tubulako gironkinga ekimu kitambule bulungi kale tugenda takinga mu short break program sima tukyagenda maaso. Good morning. N'omwaka guno Tabula Property Services esumuludde ekitabangawo anti ekuwadde ebirabo nfofoolo kati bw'ogula ettaka mu Tabula Property Services n'osasulako ebitundu 5 ku 10 owangula ebyapa by'ettaka, gift hampers, t-shirts, umbrella, key holders n'ebirabo ebirala bingi. Kale ffenna mu Tabula tugula ettaka tuwangule. Tabula Property Services tulinansana ku masitowa essimu noti 7 noti 1 2003 oba noti 7 noti 1 noti 5 6 Tabula Property Services. Own property, own wealth.